Bannakibiina kya NRM mu kibuga Lugazi basinkanye okutema empenda mwe banayita okweddiza ebifo by'obukulembeze ebyawangula bali ku ludda olwabula gavumenti mu kulonda okwali mu mwaka ogwa 2021 ng'ensinkano eno yeetabiddwamu abo abavuganya ku bifo eby'enjawulo wamu n'abawagizi. Waliwo abatayagala kunda bakole nga talina nsonga naye nga asobola okwedifayinga lwakitunda. Waliwo abatayagala kunda bakole saka kwogera n'oyo naye nga wazisobola kutuufu. Wabula wakati nga bagenda mu maaso n'okuteesa batandise okwogerera abakulembeze baabwe amafuukuule be bagamba nti bebasibye entalo mu kibiina kyabwe. Atakabaagalana be bali makambugu. Kituufu mwanyisa ndaasise nti basabye okulumirwa abantu naddala abavubuka be bagobaganya mu bifo by'obukulembeze nga singa tebeetereza n'akalulu ka 2026 kandi bayita muyaganya gy'engalo. Mugamba abamakanika baveewo tetubeetaaga ku nguudo. Mugamba bano we bati bakole ki baveewo. Wabula mwerabidde no tugenda kunoonya kati kalulu. Abaana abali mu bwamakanika abayiga obwamakanika bonna baana baki bato. Ye generation eyo gyenkola ki gyenjogera. Ssentebe wa NRM mu disitulikiti eno Godfrey Serunjogi asekeredde abamusindiikiriza alekulire n'abasaba okunuuna kuvu kuba ye talina gy'alaga lwa nsonga bingi byakoledde ekibiina era ng'akyakola bingi. Luka pulezidenti abantu be mutunenyeza nti twalonda abakuuma obululu bwa pulezidenti naffe baabitujjako buli kyalo pulezidenti nze ebbaluwa gye nalaba ku bbaluwa saalaba ku ssente. Buli bbaluwa yali eragira akuumye akalulu ka pulezidenti okufuna emitwalo 10. Agamba nti ye kyenkana akola mulimu gwa bwannakyewa kuba talina nsimbi zaafuna ne yeekokola n'abamugobaganya bagamba nti be balabe b'ekibiina. Bawa mwami Wamala ate ge bawa nange ssentebe wa disitulikiti sirinaayo ndala nze zenfuna mukiraba naye tukolera bulungi bwa kibiina era oli atuvuma ovuma bulungi bwa kibiina twaliwo ssente ndala zesifunanga ku mmotoka y'enaale. Ebyo ng'obitadde ku mabbali b'abaana abalina obulemu ku bwongo ne ku mibiri beemulugunyiza ku bantu abatyobola eddembe lyabwe ng'okwemulugunya kuno bakubulidde Maama Catherine Kagodo mukyala w'omulabirizi w'emukono ng'ono yabadde omugenyi omukulu ku mukolo bannamawulire abagasakira emukono bwe babadde bakoze olunaku lwabwe. Oh yes. Oh yes. Oh yes. My name is Nico. Oh yes. I live at Pashozi. Oh yes. Bannamawulire bano abeegattira mu kibiina ekya Mukono Journalists Association omukolo guno baguteekedde ku ssomero ly'abaana abaliko obulemu erya Kitega Community Center ng'abaana bano battotodde okusoomozebwa ku basanga olw'abantu abavuma wamu n'okubaagaliza okufa nga bagamba nti tebalina mugaso. Maama Catherine Kagodo asimye bannamawulire wamu n'okudduukirira abalina obwetaavu ng'aliko ne tuli yeetikkidde abaana bano omubadde sukaali, sabbuuni, omuceere, soda n'ebirala. Agala okwebaza Katonda olwa bannamawulire ab'emukono olunaku lwaleero nga mbeegaseeko okubuulira enjiri mu baana bano abali wano Ekitega Community Center. Abaana bano nga tubayita abaana abalina obulemu. Naye nze njagala okwebaza Katonda olw'ekikolwa kino abamawulire bano kibakoze okubuulira enjiri nga bayita mu kuwaayo eri abaana bano n'okujja okubalabako ate era n'okubasanyusa kubanga abaana abo ebiseera ebimu bazadde baabwe balabalabanga abatalina mugaso. Wabula akuutidde bannamawulire okunyweza obuweereza bwabwe newankubadde nga bayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo n'asaba abazadde abalina abaana abaliko obulemu obutabasuulirira wabula babatwale ng'abalina omugaso. Bongera okwegayirira Katonda bongera okugwagala newankubadde nga baliwo okusoomozebwa ebiseera ebimu tulaba nga bakubibwa obuseera ebimu nga bayisibwa bubi naye ebyo byonna bibeerawo kwe kusoomozebwa okubeera mu mirimu naye mutunuulire omulimu gwammwe mugukole mu bulungi bwagwo mu mazima ate nga guweesa Katonda ekitiibwa ne Katonda bw'anaaweebwa ekitiibwa n'ebirala bijja kwongerwako. Ssentebe wa bannamawulire bano Patrick Kiwalabye naye aliko byalambuludde. Abaana bangi ababeera mu bifo eby'enjawulo naye ng'eddembe lyabwe lirinyiriddwa so ne tulowooza nti nga bannamawulire nga tuyayanira ofuna eddembe lyaffe nga lisoomozeddwa kyokka ate waliwo ne bannaffe baganda baffe bannyinaffe abaana baffe ng'eddembe lyabwe terimanyiddwa so kano akabonero kakuzzaamu abazadde amaanyi nti oba oli oba ozadde omwana afaanagana ku bw'ati tekitegeeza nti yenkomerero tulina okwenyumiriza mu buli kitonde Katonda ky'aba tukuwadde. Kaweesa Paul yakusakidde eggulu eno ku lwa KSTV Agaleero.